Tele Kakos Facts 256 tuba tuingido ba information enjawulo wano tubeera nga tuba tusako yo information yona naffe bana bawala Rosemary na wabulamba stamudenzeka abela atambudde nange the one and only that she has the beautiful herself Trace May Kakos Facts 256 nenga batekamu ensimbi okulekanga ne tulabikanga we tufanana sawe ezo nawe yo joli nogaba beba high level 2 travel agency nga balina trip kasese bagena mifo bingi ebyenjawulo okumanya ebisinga atereko ku Facebook page yabwe eli high level 2 travel agency obo wandike namba yesimu eli 0788754154 omanye ebisinga okufe byetukugambye ate nga ne mwana mwala atunyiriza atwa obdress bomena mulabye engoye ezenjawo zemulabye nga twambadde tabera mlalabera Jokes Collection akola ebintu bingi akola makeup akola bridal wabula oba omwetaaze osobola omusanga ku mukutu gwe ogwa Instagram osobola genda ku WhatsApp ne mukwatagana mu bwangu ddala Jokes takola ngoye zokazukazo abeera ina yenga ye wabula so musinikira hagoyeko nakobo yagala nakatunga mu budde bona mu size zonna Tracy bampede namba ya Jokes 0752180170 esoka tugenda kubatandika n'ensonga za Evelyn Love oba Evelyn Lagu gonna amanya ge yeyita we shall always consider her as Evelyn Lagu. She's now Evelyn Love, she's no longer Evelyn Lagu. Yeah, omukulu gwe yali abaddeko naye mu muhabbati omukulu yali abaddeko baze ye Lagu. Era yavudde obulambalamba ng'awakanya ekyamutabanyi waabwe gwe balina omubwati okukwata kidini ye okugiwa nnyina. Gagamba atandika kyo okujimuwa batandika kyo okujjamu omwana omuto kidini kweje emyaka ate nga yina alvayo natukakasa nti abantu abagaba kidini baba tebasuubira kuwangala era babadde muki baweddemu ate abazitunda nti abazitunda anti kyaddagezaako tegeeza nti omuntu atuuka okwewayo nti nze bazijjemu kidini yange ng'asuubira okufa mukwano waliwo obukwata n'otunda ebintu kubanga katono omwana akyalina obulamu is just 17 going to make 18 akyalina obulamu eyo yo n'akakaso kyawo n'abeera ku kitanda nti ezigo gye bakutaddemu ye yamutabanyiwo ogenda giramba nti eno ya Freddy ogenda giramba otya yo omwana n'akakasa atya nti gye bamutaddemu oba gye bamugjeemu yennamu oba gye bawadde mama we bayinza okumugjamu ate ennamu ne balekamu endwadde ate omwana n'afuna obuzibu because gweyagala bulamu balinanga ebyagudde mu matu ga Evelyn oba walwaddewo ka audio akatambulatambula nga bawasinyisigannya ebigambo yes mama ne taata nga bagamba munnange mbo omwana ono agenda abeera kuddagala obulamu bwe bonna Evelyn n'amugamba nedda ssebo era benamina twabibuuza ku basawo ne tumanya ebbanga omwana lyamala kuddagala yes ne bagugolinga ne babuuza abasawo ne babuuza abali bajjemu kidneys ne be baali baziwadde kwegamba bagenza okukola ekintu kineeno nga banoonyereza bakoze okunoonyereza kati gweyo gy'oviira olinga ayagaliza munno okukola ki okufa naye nga mukama waba tannagamba nti yes jangu mukwano batolina nakyo omugamba aba agenda kubeerawo newankubadde si kidini ya mwana eyo abajja kubeerawo kitegeera naye bw'owuliriza audio ya taata eludda taata alina point bw'owuliriza ennyo oba bw'owuliriza ku side ng'owuliriza ng'omuzadde fine Evelyn Lagu alina point nti omwana we ali willing omuyamba nti Evelyn Lagu yatugambye teri amanyi mwana we nga bw'amumanyi teri amusinga kwagala Fred fine fenna tukitegeera teri asinga muzadde kwagala ani zadde lye naye bw'owuliriza ne taata owulira alinamu point kuba tomanya fine oyinza oteesa n'abasawo naye nga we yakyogedde nti omanye otyo oba ekidini yahu Fred gye bagenda omuteekamu kubanga obeera unconscious kala ina point yenga ye era letwagala kujajinga letwagala tugamba ni mutufu kuba abantu banje abavuddeyo nga bagala okuwa Evelyn Lagu kidney naye because of bino test ebino ira atenga bitwala sente nyingi nnyo kati no banga nga kati omwana yamujjaka osete mu bukujjukujju nage anakola test namga mami we match so I'm ready to give you my kidney kati ate test ezokola abalala banje abali willing naye abamu tebamatchinga ate mukyala munaku ofana kuze ofani nga tena mama tena tata omuntu alina okuwa kidney somehow mwino okubeera close okitegeera nga naye wakunyonyola ensonga ze mukwano tena kyendala jawa agamba mbu
omuntu gwe bajjemu kidney abeera ku ddagala for the rest of his life, which is not the reason. Banoonyereza ne bagugolinga buli kimu ne bakifindinga out. Naye n'agamba nti abantu ono omwana talina kuwa kidney because ye akyali mulamu, akyalina obulamu, simanyi obugenda mu maaso. Abantu abawaayo kidney simanyi baba banatera okufa, abamu babeera baweddemu essuubi. Bagamba omusajja ono naye alina ensonga ze tujja otegeera mu maaso ezo. Omukyawagana sibala lwaki ate oba oleetawo that big spacing. Naye bonna abazadde buli omu alumirira mwana we bw'oba tunuddemu ate balina kamu kaki anti bw'oba tunuddemu taata ensonga zaawo alaga alumirira mu mwana we ne maama nga watugambye tewali amusinga kwagala friend which is okay. Ate nawe Essuuna naye yayongereza ku nsonga nga y'omuyimbi nga artist. Essuuna bava ne bakola oluyimba n'abayimbi abalala bangi nga basaba nti muzeeyi akole ki? Muzeeyi yalinga atawulira. Nawe nagamba dokita muzeeyi bate bambi kuba abayimbi bangi bavuddeyo nga bakaaba muzeeyi. Ye Karo Kasita yagamba etajja kwegayirira kubanga bangi abavuddeyo nga bakaaba ate waliyo n'abangi abatannaba kuvaayo ate nga tebali bulungi. Essuuna yavuddeyo ye naawe ensonga ze naye nga emu ku nsonga enkulu yagambye ku kintu kya Rinlago mukiraba nti singa kyajjira mu budde bwe twali nga tetuli bulungi tumaze omwaka tetukola amaze ebbanga nga mulwadde naye singa waliyo shows oba singa baali batuta abantu abamu bandibadde tulinamu ki kasente. Nagamba si nti buli muyimbi agenda vaayo akole ki akabe nga wali omulwadde. Abantu bangi balwadde balina ebirwadde naye si buli omuntu agenda vaayo tukole kawashitwa kuba kiringa kivulu. Abayimbi bangi mubate bakole sente zaabwe baleme kubakaabirira. Kwegamba ng'ensonga ze bambi naye wootunulamu abamu ne babyewala ne bagamba simanya nnugu wawulira ennugu ng'oli yakoze sente ze. Yakola ekivulu kyali kalenda n'akiteekayo oluvannyuma lw'oluyimba byonna yabikola munaayitabaana abo bennyini ne balambula ekifo ne bagamba kasita mu mpaka abantu abo ne bajja ne balambula ekifo ng'ekifo tekirina ttabbu naye tamanyi lwaki tebabata kubanga ebyo obusonga bayirayo bw'otunuulira ensonga enkulu si nti bayirayo buli muntu ali agenda vayo akaabe nga wali omulwadde nga walina ki naye jjukira bayimbi bangi nga okuyimba gwe gulinga ng'omulimu gwakola. Karo Kasita alina dina gy'ategeka ku Macnon Suits ng'ennaku z'omwezi 2 March lujja kuba lwa 6 era nga agenda kuba premieringa video ye ey'oluyimba Bababan era nga agambye nti nabadde manyi balabandi omanyi kati tugenda buyita bukujjukujju nti abayimbi banoonya we baliira kuba abayimbi bamaze ebbanga kyoyagala okugamba anti ye bamubuuza muzeeyi amusaba ki oba ayogerako atya ne muzeeyi ye n'agamba tajja kwegayirira kuba amaze ebbanga nga takola nga waali. Karo Kasita okikola otya okuba ku bbanga ly'omaze tokola wooli nga tebo egenda kubeera ya $5,000 waliwo abagambye mu audience ya $5,000 table of 5 katumusabire audience ya Karo enasobola $5,000 naye abantu Karo nga yatandise okutwakinga let me twerk for you ko kalinga kangundi ate tekanyenya gwakako kanyenya akaliko kanyenya buli kimu kinyenya naye nga mubeereyo ng'ennaku z'omwezi 2 March omwana agenda ba premieringa video premiering ate egenda beera live band performance by Karo Kasita omanyi mu live bambi ate nno nga tumuvuddeku ebyo byategeseeyo omukulu Mudra di Mario Pandit eyatukuba muyayu n'atukuba enzo nzinyazinye ezo yabudde n'agamba n'omuwala n'omumulaba akoze zihiti n'oluyimba lwe tubadde tetukola olwa balansi nga lukola nga abantu baluzinirako naye tasasula yagambye Karo tasasula waddembe Mudra n'avaayo n'ayogera Mudra Fikfa Mike be bantu bemmanyi abatayombayomba abalina eddembe abantu bajja beegonzagonza mpandiikira kyova olaba nze n'ebyokuwandiika nabivaamu nensalawo mbyeyimbire. Karo akyalimu estage ey'okwegonzagonza omuwandiikira naye byagudde mu matu ga Karo Kasita ng'agamba mukwano Mudra si ye yabyogedde nga nawe woogambye nti nno Mudra wavaayo nagamba no it can't be Mudra who said that. How? Who said that? Nagamba ye akwatagana n'abantu be bulungi nnyo n'abasasula bulungi nnyo era waba gyali gwatasasula nakyo yafudde atanga amasi yeye kati sikitegeera oba Karo ategeeza ki bategeera bulungi
yogera Stabwa Stabwa bambi yakuddeyo n'atulaga emyaka oba tugabe muwala we yakuddeyo n'atulaga emyaka gya maama we Stabwa akuliridde ati kyengezanga nti muwala wa Stabwa yavuddeyo n'atulaga nti maama okuze n'olw'ensonga eyo kankuletere mwana munnange okole ki omulabeko omwana nga takyaza mwana munne babadde mukebalya bintu abayimbi ne bagamba Stabwa n'otatuyita n'otatuyita n'oyitako omu babiri basatu yise mikwano gye bayiga we limited osobola ng'oyogera n'omutule nga sikyaliwo okubeera kyaliwo tekinvula kyaliwo okitegeera kati mamujja alowooza buli muntu gw'ayogera naye abadde kyaliwo beyayise gye mikwano gye olaba naawe omukazi tomuwanda mu bigambo yagambye tuli mu kolona oyagala mukujja niko yonna yonna gye tutandikidde gye bivudde zijukira ng'ojja ku studio oyagala okulikodinga oyagala okuyitamu naye katonda n'abawamu naffe wapita omukolo gwasooka nesisobola ne leero badde nina okuziika ne ŋŋamba nakusitabuwa n'agamba atya nempaliriza nzije mwebale bino zendabye bingi ennyumba nsanyuse bananga abayimbi tutegeera mulekerawo tulowooza tetutegeera abantu abamu balowooza tetukola ki naye bwe tuba tutandise okufumbiza abaana ng'ate muzze mu maka agatunula nga gano abayimbi tutegeera mwewale kuweesa kuyimba kitiibwa olaba bajjoto yayita abitekisi bebakwatanga kalala bana abatazungazunga babiri yabayise because wanayita abayimbi bokka ekifo bandibadde bakijjaza naye nga twavudde mu zi Grammy Awards twazivuddemu nnyo abakiikiridde Africa at large mwabaddemu mwana mulenzi Burna Boy nembeera mwana mulenzi Wizkid babaddewo nga bakiikirira Africa at large mwana mulenzi ono muyise kuba tukuze tuwulira Burna Boy naye kyawunyisa okuba nti he's 29 ase mukulu just industry ngoli we yazaala amangu Burna Boy yawangudde sakona mwana mulenzi Wizkid bawangudde gomanyi ezo award ezo mwana watu we bakunominatinga wadde nokomeno kunominate Yes, kwa bezi nominated. Otambula kuba nfuufu nogamba nga Red and Weasel they were just nominated mu BET ne bagamba bebe kuliye ne nominated aba mu million 400 kubanga bannange tutunulamu wanene mu industry yafe ntugamba katyani ayinza otugirirayo essubi lyali mukana kambata ne ligenda mu ate radio we yatuva ku maaso ne tugamba Weasel kasaji nola palaso uyo katekasigaddewa abantu bagambye mu Chosen Becky yagenda ogireeta munnange nengundi yagaye mu Chosen Becky dictator Amiru mbuto kwa gwokuna naye obuteyagaliza buneno oba tomanyi kyoyagala oba tebana kyebagamba wama Chosen ojagireeta have a nice voice we never support akazinga ba dictator Amiru n'abandi ya kati zino awards ono Wizkid yawangudde best video ko kimanyo jiwanguleyo tebabadde nominated mu simanya upcoming biki simanya upcoming what I know about Nigerians they're doing music iyo video ile showinga Beyonce omuyimbi wa wano bwawulira oluyimba ekisooka bagala okozaamu abayimbi baffe ekyokubiri sibona abamu ekyokubiri bwayagala okukola ekintu tebawa time kyebagenda fulumya kati nga olaba oluyimba Raskali olwa Zuchi oli olwaluwulidde nasamawulira busukali ekyoluganda nabikyusa kati bwe buzibu nti bapapa nejjerwa naye nalukata bayirayi balukaya oli ne yasooka oluddamu yalina olubuto ali olubuto tayimba eyalisose neyewumuzaamu kati nate oluyimba balukayanira oyo omuwala oyo gwogambye ali olubuto nejjerwa kati niyo Mutanzania talinakaya nabatalinyira tubawamme ebya Burna Boy banayo bye tukomya bera nga twerekereza abantu bano banange twabaza nnyo aba viewinga mwabera nga mwekubira ku channel yaffe ya Kakos Facts 256 tubagala nnyo banange mu commenting musobola okukomentinga ne mutugamba nti kano mukole kano mutereze kano mwabakimwe bakama baffe n'abatulaba nga mutulabira mu bumooli mulinze eri moment eri tuke wali mukamuveyo mutulaga nti mwali mutulaba amanya nze Rosemarina ne mnange nange nsigadde nze Trace Mail okuva mu Kakos Facts 256 Shalom.